mbaniriza abalungi abalabi badde Mix Media nammwe abagyekuumiddeko mugyebaleko gye mutuusaako engalo. Amanya n'eddoboozi Uncle Seeki, President wa Masaka City. Bambi subscribinga okone ku kade. Omale onyige all oba osobola okifuna. Abafiiriddwa bannange Mukama Katonda abagumye, nammwe abafunye ebirungi muyogeyoge. Nammwe abadduko okugenda ku mulimo mwanguyirireeko. Olunaku luno olwaleero mba ntuuse n'ebikoze amawulire wiiki eno, naye ng'olunaku olwaleero nno munnaaye saayise nzekka, nayise ne munnange ono nkiwa mwali mumulabyeko omuntu gutali gumu oba ebiri. Ngenda kubasaba asooke ababuuzeeko era abeeyanjulire n'obbeeyanjulira. Omukulu Mix Media balamusizzaako mu linnya lya Yesu. Amannya mpitibwa Samuzirigasi. Leero bankyazizzaako naye simanyi kiki kinkyazisiza olwaleero. Ogenda kukimanya mukama wange. Erinnya Ligase walijja wa? Yiga ku ddiini. Erinnya Ligase. Lyava mu primary na secondary? Kuva primary nga yenze Ligase. Gwe Ligase gwe mukulu. Yenze Samuzi Ligase. Kati nkola omukululo ogwange. Kyekyo. Bannange oyo omukulu Sam Ligase. Olunaku luno olwaleero no tuli wano ku nsonga ziringanga 2-3. Musajja nnyo ayagala nnyo alien skin ne fangoni, naye ye munnaye wanjawulo akakola takagaaya oba ye akozesa akakoola ki tetumanyi. Kozesa Rwenzori. Rwenzori. Olina byoteekamu ebitonotono byotabulamuko. Tabikamu soda. 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 Kandi mwaba soda muli bagezi adya noteekamu kakuba nateekamu kambi ya saawo nateekamu katonto kawala goza anywa ka soda. Olaba kakebe kali tekakka tekambuka kabeeraawo bwe kati. Nakyo eddiini tenzikiriza kunywa mwenge. Eddiini tekukkiriza kunywa mwenge. Anyway, kati nno ebintu ebisinze kukola nnyo amawulire eno story etambudde nnyo tugirabyeko ewantu wangi nnyo. Omukulu Champion Good omumanyi. Mumanyi. Ne muganda we Cham. Ne Alien Skin. Alien Skin ne bantu abo betumenye Cham ne Champion Good bantu nnyo bafangoni kuba nayo gwe bigenda kufangoni obitegeero era obigoberera. By the way, abantu abali omuyinzo gantu betwogerako kuno Champion Good abasinga obungi kale amwe abatamulabanga ko batamutegeera. Champion Good yono omuyimbi abadde omuto abeera ne Alien Skin abadde ku gaadi ye yabadde first commander we nga yamubeera Kido. Champion Good omulenzi oyo gwe mulaba era yavaayo mabega kaawo n'akola ekivvulu ekyali eyo erugogo ekyokuzimbira maama ennyumba yoyo. Mulenzi abadde ow'essappa ennyo, mulenzi abadde ayimba ye mukulu Champion Good. Kyamu yono omuganda wa Champion Good mwamulaba yavaayo mabega awo n'agamba MC Cats nti tubaye tukusaba basajja obadde oyagala okuwa Champion Good giweemu ono omuto wa Champion Good akola ki asembayo yoyo omulenzi. Kati munnaye olunaku lwagenza okukeera nga tebakyali okufangoni nga bayiseemu dda nga batambudde dda ne bagenda. Ensonga ki kituufu Champion Good okufangoni akyaliyo oba akyabuzaabuza? Nerera ayinza obba yakomyewo. Ng'omukulu we yagamba naye tamanyi oba gyali. Omukulu yali yeetooloddemu ng'agenzeeko eyo mu ttuwaze. N'akomawo ng'omukulu tamulabawo. Omukulu tamulabawo. Naye nga Champion Good agenda kudda. Kaali kabadi? Si kabadi. Si kabadi. Kiki ekyamutwala Champion Good ne Cham? Naffe tetumanyi. Osanga ebyekika byali bibayise nga bagenze balimeko ku byekika bakomewo. Naye nga ye Champion Good agenda kudda. Agenda komawo? Agenda kudda. Waliwo ensonga enkulu ennyo eyamuleetera okugenda? Tewali nsonga nkulu. Yewe omwebuuliza ku interview gye nalabye gye bamukozeeko yowulira ayogerako ku nsonga eyamututte. Kuba ebiseera ebisinga bagamba ebyawukanya abantu baba bakazi na ssente. Ne Champion Good tannabatuuka mu ttulu baliwasa mukazi. Emyaka gy'abakazi agirimu. Kati kiki nsonga kyenkulu? Kasimbi balema okugabana. Ate yatuuse okwetegeerera. Kyogamba teyetegeerera? Yetegeerera naye era si ye manager we. Ye omuntu si ye manager we. Okitegedde? Kyekyo. Kati ku bonna ani abadde manager we?
ezo personal issues. Champion Gudo Alien Skin yabadde manager oba Chamu yabadde manager? Buli omu kabira muyimbi ate buli omu manager. Tewabaawo obutakwatagana awo? Tewali butakwatagana. Kubanga wenjanga njagala Champion Gudo basobola omumpanga ye? Basobola omukuwa oba gw'osabye yekka. Bamukuwa n'akuyimbira. Kati ani manager we? Oyagamba olinayo ekivulugu egyogera. Tomanya nyizo okugira ne mupangisa nagala n'ayimba. Wona gy'omupangisa tujja mukuwa. Mujja mumpa. Kyekyo. Naye nga nsonga ki ezaatedde Champion Gudo okulekulira Fangoni? Tewali amanyi nsonga. Ye kennyini yayinza okugamba. Omusanga mubuuze lwaki wavudde ku Fangoni. Ebyokola bibadde tebikyaliyo. Gwe omulabye tanyirira. Ebyokola byakabadde byakendeera. Kale twogere ku music. Kati Champion Gudo wabadde ennyimba zaafulumya oba omukulu yamugobye olw'ensonga nga talina nnyimba? Kati nkubuuza ekibuuzo kino. Gudo ye yasangawo Fangoni, Fangoni ye yasangawo Gudo. Naye era ali part of Fangoni. Sokoddemu ekyo. Ali part of Fangoni. Gudo ye yasangawo Champion, Champion ye yasangawo Fangoni. N'oli wokera ku makya n'owasa omukazi. Omukazi aba afuuse part of gwe omusajja. Ekyo olina okukimanya. Kati buno obudde tukitwale nti yali yabadde omusajja, Gudo yabadde omukyala. Buli omu yeetaaga muno kyogamba nti yeetaaga Alien Skin teyeetaaga Gudo. Gudo ye yeetaaga ennyo Alien. Yes, kale Gudo yeetaaga ennyo Alien. Kati ye Alien Skin Gudo tamwetaaga. Nze nkugambye Gudo yeetaaga tekisobola yiika. Engeri gy'atakitandikawo era tekisobola yiika. Kyekyo. Alien kino tekimukoseemu? Kimukoseza. Champion Gudo na Alien yes yagenda. Alien tekimuleetera okubanga weewuse nnyo luli obadde opangisa abantu babe nga ne Champion ne Gudo ne amubalirako sente zigenda kukka. Kugambye by the end of this week Gudo agenda beerayo kabira. Agenda kubeerayo kabira. Oba kabadde kabadi? Si kabadi mu Abannayuganda. Kasobola okuba kabadde kabadi. Abannayuganda buli kimu mulowooza kabadi. Akakabadi kalimu ssente. Si buli kimu nti kaba kabadi. Kati twogere ku Champion Gudo. Waba kale ng'akomyewo. Biki by'owandisuubidde okukwasaganya oba okukola obutaddamu kubeerawo kino ekyatuuseewo okubeerawo? Omuntu tosobola mulemesa genda waabwe. Omanyi newe twasomanga edda mu lukumi home is the best. Kawabeere waka nga wafaanana watya. Oli kimutika n'atambula n'agenda. Kyennyinza okugamba. Era ne waaba akomyewo era tuba tukisuubira kisuba kisobola okuddamu okubaawo. Kyennyinza okugamba ekyo. Kati yo ennyumba ya maama etuuseewa? Mwagala nnyumba mwagala Champion. Nedda tulina okumanya ennyumba twayingira ekivulu ne tusonda akasente ennyumba yeetuuse ludda buno obudde. Kati mulinde ennyumba mujja giraba. Ennyumba mujja giraba ng'ekiseera kyayo kituuse ennyumba yo mujja giraba. Kati suubira eki guno omwaka ku Fangoni nga gw'okabira? Suubira bingi. Nga kinaki? Music. Ffe ogwaffe kuba music tewali kirala. Gwe suubirayo ennyimba. Ate tuminayo zi kolabo tezibeeyo? Naawe oba oyagala tusobola okuwa kolabo. Nze muna nsobola. Ffe buli omu ajja tumuwa kolabo. Mumuwa kolabo? Buli omu ajja tumuwa kolabo. Naawe oba oyagala tusobola okuwa kolabo n'ojja n'oyimba. Bubaka kibolekera omukulu ow'okabira? Obubaka? Tewali nnyo bwe mulekera. Just ababanja ennyumba temufaayo. Mugira mubanja. Naye nga nze kyenjagala okusaba Champion Gudo, woba osobola ddayo okukabira nekyamukendeeza obusungu bubanga bungi, ddayo okukabira. Wobanga wakeera ku makya n'ovaayo genda weetonde. Wobanga wabba weetonde, okwetonda kya buntu. Wobanga wakwana muka Alien Skin ddayo weetonde ebintu biggwe. Kasita ebyo bigambo byo.
Nedda munnaye bagamba ekyawukanya abantu ssente n'abakazi. Kati ekyawukanya abantu ziba ssente n'abaki? N'abakazi. Omwana asobola okubaawo nga yalengereza muka omunene n'amusulayo akagambo. Kuba naye muntu okitegeera. Naye nga munnaye webanga zeeze ensonga munnaye genda weetonde. Wabawo nga nsonga ya music omukulu obadde takuwa budde ku nsonga za music. Osanga kati awulidde omulanga go ajja obudde ajja bukuwa. Agamba ni gwe batawa budde ku nsonga ya kisoboka osobola okubeerawo n'omuntu. Alina luyimba ki? Kyogera Champion Gudo talina luyimba. Mbadde manyi ogamba mukulu wa Champion. Mukulu wa Gudo talina luyimba. Mbadde ngenda kugamba osooka ompeeyo akapeera. Talina kayimba saagala mpayize. Talina kayimba nakamu. Webanga nsonga munne ya music abadde alaba ng'oli mugayaavumu kati ati tekawo ko ku mbeera ebizibu ebibaddewo bigane butaddamu kubaawo. Naye nga tubaagala nnyo abantu bokkabira mwenna naye nga nawulire si malungi ago naye katusabe byonna gye kiri kijja kuggwa. Nze bubaka bwendekera Champion Gudo ne bafaani be ffe tulinze kimu kwongera kutukuba muziki ffe kye tulinze na kwongera kubeera ku gaadi ya mukulu. Omuziki aleeta